Red Zone TV kuwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okusaba nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza n'obeera nga tomisinga nsonga yonna. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga essaawa eno yennyini asimbula okuva ku kitebe e Makerere Kavule ayolekera district gye bayita Palisa nga bwe yategeezezza olunaku olwajjo. Bw'oba watambudde naffe kakasanga speech twagikuwadde era wabitegedde bulungi nnyo. Kakati nga tetunaba kubanga tusimbula okugenda e Palisa njagadde nkuyiseemu eggaali nkutegeeza ensonga zino entonotono zendowooza nti weetaaga okubanga ozimanya. Waliwo abadde bambuuza Palisa yewa, waliwo abatamanyi Palisa. Kakati nzize nkulage Palisa gye tugenda wenkana ki Palisa yewa gwabadde tamanyiyo naye nga bwe nkusaba nga oli mupya sooka subscribinge kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga ate nsonga yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwajjo yabadde ku press conference n'ategeeza nti teri kulekeraawo kubanga kino kye bakola kiri mu mateeka era yayongedde okutegeeza nti essaawa yonna countrywide tour egenda kubanga eddamu awatali kutiisibwa awatali nsonga yonna kubanga tewali tteeka limenyeddwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwajjo bwe yayogedde bwe yabadde ku press conference e Makerere Kavule. Kakati olunaku lwajjo yabadde ali supposed kubeera Bogweri naye nga wamanyi nti poliisi yalinnya mu kivulu yalinnya mu ntambula ye eyali agenze e Kamuli. Twabikuwa bulungi nnyo oteeka okubanga wabeerako wagoberera. Kakati essaawa eno agenda Palisa. Gwatamanyi Palisa sooka subscribinge bw'obanga oli mupya. Ngenda kulaga Palisa yewa, ngenda kulaga ssaawa mmeka eziyinza okwetaagisa okubeera nga tutuuka mu kitundu e Palisa kubanga ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa kutaano May 2024 ku program eri gye nakulagako yali eraga nti olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu baali balina kubeera mu district ey'e Palisa. Kati wulira gwatamanyi Palisa okuva e Kampala ng'ogenda e Palisa oyita mu districts ez'enjawulo zengenda okuba nga nkugamba naye Palisa atagimanyi esangibwa mu Eastern Uganda era nga baagijja ku district yali imanyiddwa nga Tororo. Tororo district yali nnene nnyo ne bajawuzaamu ne bajjako Palisa gwali mwaka gwa 1991 era nga Palisa baatuuma erinnya district baagiwa Palisa olw'ensonga nti tawuni esinga obunene mu district eyo gye bayita Palisa era nga headquarters gye zisangibwa. Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nsazeewo nkuwe waliwo abantu aginze nga bambuuze Palisa yewa. Palisa eyo gyesangibwa eriraanye districts zino wammanga. Palisa district eriraanye Serere abamanyiyo. Palisa district eriraanye Ngora district eyo nayo mpya. Ngora district kyemmanyi mugimanyi bulungi nnyo eyo mu kyebayita Eastern Region. Eriraanye Kumi district ne district emanyiddwa nga Bukedeya. Kati Bukedeya eno ye district Anita Amongo gyakiikirira. Kati no Robert Kyagulanyi Ssentamu gyalaga newankubadde tagenda mu district yennyini eya Bukedeya wabula agenda Palisa. Palisa eriraanye Bukedeya nga bwe nkugambye nga bwolaba nti ajja kutuuka Emitiyana program nga bwe yali ajja kuba ali Mitiyana ngenda kusomeza 27. Kati districts eziriraanye Emitiyana zonna mubende ebiki zonna abantu basobola okujja kitegeeza abaayo baba bagenda kufiiringa ku masannyalaze ago baba bagenda kufiiringa ku mukulembeze ng'amaze okuba nga atuuka. Kati district ya Anita Amongo gye bayita Bukedeya Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu district egiriraanye gye bayita Palisa. Kakati district gye bayita Budaka esangibwa side zeeyo. Kibuku district esangibwa side zeeyo. Kaliro naye esangibwa side zeeyo naye nga Palisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okubanga agenda. Miles ziri 65 era ye side eyo eye Palisa. Kati okuvuga ng'ova Kampala ogenda Palisa njagala kuwa wano ka maapu otegeere bulungi nnyo distance gye tugenda okubanga tukutambulira gwe agenda okubeera ku Red Zone TV. Okuva e Kampala oyita mu districts zino wammanga tukwata Jinja Road era nga bwe mwalaba ekyali ku bridge Robert Kyagulanyi Ssentamu era agenda kuyita ku bridge
okusimbula Kampala essaawa zino nga bwe kiri nti kati essaawa yonna tusimbula ziyinza okubaawo essaawa 3 ku 4 olugendo oba ng'otambudde mu ngeri eri nnomo eya bulijjo oyinza okutambulira essaawa wakati w'essaawa 3 n'essaawa 4 ng'ovuze bulungi nnyo naye nga omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wabeera atambula abantu bangi bayayaanira ku makubo y'ensonga lwaki asazeewo asimbule ng'obudde bukyali okuva e Kampala oyite Mukono n'ogenda e Lugazi n'ogenda e Jjinja n'oyita e Iganga kati naawo era we twali tutuuse e Iganga kati ate e Iganga n'obulanchinga n'ogenda e Kaliro kati wano tugenda e Palisa ate togenda Kaliro naye nga Iganga osigala oleega n'oyita e Namutumba n'oleega n'oyita ku district gye bayita Tirinyi awo n'oleka ekigenda e Budaka n'odda ekigenda e Palisa era oluva e Tirinyi oba otuuse e Palisa kakati distance nga bwe nakugambye ziri kilometers 195 okusinziira ku kitonotono kye mmanyi ziri kilometers 195 era ze ssaawa ze nkugambye nti essaawa oyinza okuvugira essaawa wakati w'essatu n'essaawa 4 okutuuka mu district ey'e Palisa era bw'otuuka e Palisa oba obulayo katono okutuuka Embaale oba obulayo katono okutuuka e Sironko oba obulayo katono okutuuka e Soroti Dokolo eyo yonna yonna oba oli kumpi ne Leke Kyoga kati ndowooza otegedde distance Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okukavalinga gwali ku mukutu gwa Red Zone TV ebibuuzo bingi nnyo abantu beebuuza poliisi tegenda kudda mu kulemesa tujja kubanga tubikuwa gwe agoberera omukutu guno ogenda kubanga okitegeera bulungi nnyo tubeere nga ate tutambula ffenna ate naba kubanga osubscribinga nga wetwetegeka okubanga tukutuusaako kino ekigenda mu maaso kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna buli kimu ekinaava sayidi eyo ogenda kuba okifuna bulungi nnyo kati abadde ambuuza Palisa yewwa ndowooza kati nkuwaddeyo otegeddeyo bulungi nnyo abadde tamanyi Palisa otegedde distance gye tugenda okukavalinga otegedde entambula waliwo yaŋŋambye nti ensonga eno ngibaleeterenga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga agenda tambula nzije mbawe distance nzije mbawe ekkubo wagenda okuyita n'emberi gyagenda okuba nga atambulamu nzije ngibawe nga tetunaba kuba nga tukutuusaako live ekigenda okuba nga kigenda mu maaso sayidi eze gy'aba agenda okuba nga abeera naye nga wenkugambye ti programu ekyagenda mu maaso olunaku lwa leero Palisa nga 24 enkya 25 agenda kubeera Tororo ng'era wenkugambye nti Palisa ali kumpi ne Tororo district era oluva e Palisa olunaku lw'enkya nga 25 ajja kubeera Tororo kati nga 27 agenda kubeera Mityana 28 agenda kubeera Mukono 29 Masaka nga 3 Kyotera then nga 31 omwezi agenda gukomekkereza nga ali Bukomansimbi kati omwezi gw'omukaaga agenda gutandikira Masindi nga 4 agende Pakwaki nga 5 agende Zombo nga 6 agende Koboko nga 7 then nga 10 agende Sembabule 11 agende Kiruhura 12 agende Bushenyi 13 agende Rukunjiri awo tuba tuli mu Western Uganda 19 mwezi gwa mukaaga agende Gulu 2 agende Padere 21 agende Kitigumu bwetyo programu bwegenda okubanga etambula webali kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ate naba kubanga osubscribinga kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tugenda okujja okuwa ekigenda mu maaso nga naawe tolina kyomissinga webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira neebaza mu abatambula naffe twetegekera ssaawa eno yennyini kubanga tukutuusaako ekigenda mu maaso sooka osubscribinge tubeere nga tutambula tusimbudde ngenda kujja nkuwe live ng'embeera egenda kubanga etandika essaawa yonna.